Agulumizibwe aweebwa ekitiibwa Katonda waffe nannyini buyinza oyo w'ekisa ekingi ajjudde okwagala. Twagala okumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde okutuusa n'olunaku olwaleero ne tubeera nga tukyaliwo okujulira obulungi bwe n'okulaba ku ssanyu mu nsi eno nga bw'erabika. Nkwanirizaako omukwano gwange ku mukutu gwa 3ABN Telefina. Weebala okugyagala, weebala okugyekuumirako, weebala okukola byonna by'okoze, naye Mukama waffe yeebazibwe kubanga atuyisizzaamu mu wiiki n'atubeeza mirembe n'okutuusa olwaleero. Tutuusa ne puroguraamu yo eŋŋanzi Bayibuli egamba ki nga bulijjo, ate era naawe ayakatuukirawo mu puroguraamu eno tukwanirizaako mu ngeri ey'enjawulo kubanga otukoze bulungi weebale kugyagala ate n'okugisaasaanya n'okugyagazisa abalala. Eno ye puroguraamu eddamu ebibuuzo byaffe nga bwe tubyebuuza mu Bayibuli okulaba nti nno biddamu ku byetaago ebyo ebyetaago wamu n'ebibuuzo nga bwe birabika nga bizze mu bulamu bwaffe. So twagamba nti no Bayibuli erina buli kyakuddamu eri buli kibuuzo kye tulina eri obulamu bwaffe. So bw'okyebuuzanga ng'olaba tokitegedde okitusindikiranga naffe ne tweyongera okukinoonyerezaako ne tukimulungula okulaba nti nno kitegeerekeka bulungi. Atuuka ne Bayibuli yo nga bulijjo tugenda kubikkula mu Befeso essuula ey'okutaano tulabeyo olunyiriri okuva ku 25 ekitundutundu kya 25 okutuuka ku 27. Ng'egamba bw'eti nti Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo alyoke agitukuze n'amazzi ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo alyoke agyereetere ye yennyini ekkanisa ey'ekitiibwa nga teriiko bbala newankubadde olufunyiro newankubadde kyonna ekifaanana nga bino naye ebeere entukuvu eteriiko bulema. Ebigambo ebyo byogera ku kkanisa Katonda gy'ateekateeka egenda okuba nti ntukuvu teriiko bbala yadde olufunyiro. Weeteekateeka otya mukwano gwange okubanga naawe obalibwa mu abo abataliiko bbala yadde olufunyiro? Tuyita mu kigambo kya Katonda. Bw'osoma ekigambo kya Katonda n'okitegeera n'okinnyonnyoka n'okitekesa mu nkola mu bulamu bwo kikunaazaako kazambi w'ekibi ne kikunaazaako endowooza z'obulimba ne kikujja mu mbeera ezirabika nti no tosaanira mu maaso ga Katonda n'olyoka osaanyizibwa okubeera ekkanisa y'entukuvu gy'ateekateeka. So puroguraamu eno yagendererwamu kutuyamba okwongera okutegeera n'okusemberera Katonda waffe, okwongera okumanya nteekateeka ki gy'alina gye tuli n'engeri gye yandyagadde tutambuzeemu obulamu wansi w'enjuba. So kati mukwano gwange oli omu ku abo abali mu kkanisa eteekebwateekebwa, oli omu ku abo Kristo yennyini bagenda okusembeza ewa kitaawe ng'agamba nti baabano abaana aba mu musaayi, abaana aba ne bakkiriza omusaayi gw'omwana gw'endiga. Onoobeera omu ku abo baateekateeka bano bagambye nti ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Kansabe Mukama atuyambe puroguraamu eno ng'ekyaliwo etuyamba okwongera okutusembeza eri Katonda n'okukola ebyo by'ayagala era by'asiima. Maureen Namutebi nze ntuddewo okugikutuusaako nga bulijjo naye era n'olwaleero ntuuse n'omuddu wa Katonda omusumba Ivan Ssebaggala Samwiri. Sebo tusanyusa okulabako. Nange nesiimye okubasanga. Esebo. Mukama yeebale kubakuuma. Amiina Sebo atukuumye bulungi. Tukuumye naffe nga tuli balamu. Esebo. Linnya y'ekikuumu yeebazibwe. Amiina nnyo ddala. Tulamusize ku mulabi waffe. Abatulaba mwenna mbaanirizaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale okubakuuma n'okubalabirira. Mbeebaza okulaba puroguraamu Bayibuli egamba ki? Mwebale okubuuza ebibuuzo. Mwebale kutugobeera. Waliwo abali ku YouTube batulaba mu kiseera kino. Waliwo abali ku app yaffe eya Vento Media nabo batulaba. Waliwo abali ku TV zaabwe basinzira ku free to air. Twebaza Katonda kubanga atulesewo nga tuli bamu n'olwaleero atulese tubeeko n'ebigambo bye tuyigira awamu n'okubaganyako ebirowoozo. Tusaba Mukama nga bw'ali ow'ekisa atubeere sobola okubeera ntukubaganya ebirowoozo bulungi era n'okuyiga kwaffe kulaba omukisa. Amiina. Amiina. Tuyingize mu puroguraamu Sumba n'okusaba. Mukama tukwebaza ku lw'obulamu bw'otuwadde, weebale okutukuma n'okutulabirira ekisa kyo n'okwagala awamu n'emirembe bitubeere otuyigirize ku Yesu Kristo Mukama waffe betusabye. Amiina.
Situkulwisa y'omulabi waffe tutuuse n'ekibuuzo ekisooka nga kyavudde wa muganda waffe era mwannyinaffe Kayesu Alan yabuuzizza ekibuuzo Musumba ng'agamba nti Bayibuli eyogera ki ku nkozesa y'eddagala ly'emiti oba mu bigambo bye bituufu yagambye nti omwadiventi akkirizibwa okukozesa herbals ng'ekyogero n'ebirala. Ndowooza ky'osoose okubuuza ngu rephrase nze kirina okusinga okutunuulira. Njagala mu bigambo bye kubanga kubanga ye abadde yadressinze mu advent naye ffenna tukozesonga ate bayibuli ffenna eyogera naffe kati tugambe bayibuli eyogera ki ku nkozesa y'eddagala ya herbals kubanga programu eri bayibuli egamba ki. Ndowooza bayibuli terina kunnyonnyola kugazi ku buli nsonga era singa yali evuddewo okuwa okunnyonnyola okugazi ku buli nsonga tewandibaddewo eyinza kulya kubanga ensonga ez'okwogerako nnyingi n'ebitabo byonna ebiri musobola n'olwayo wakyali abakola research kubanga buli research project erina kufaanana ndala bantu bakoze research projects ezisukka mu bukadde naye tezimalangayo na nsonga zonna ziruma muntu. Kale ne bayibuli si byonna nti yabyogerako mu bugazi naye wabula bwe kituuka ku kigambo kya habo oba eddagala ery'emiti oba okukozesa ebiva ku muti kubanga habo ava wonna basobola omujja mu bibala ne babikaza ne basekula basobola omujja mirandira basobola omujja mu bikoola basobola omujja mu bimuli basobola omujja mu nduli nawulirayo omutima gw'ettaka n'omutima gw'ettaka nagwo kikula kibanga mushroom naye bwekikula nakyo it's also plant kubanga tulina green plants and non green bwe twali tusomeri mu primary. So soma luberebere essuulemu onyo olwabirimu omwenda olabe ki Katonda kyayogera ku miti ku miti agamba emu abiri mu mwenda. Emu abiri mu mwenda agamba bw'ati agamba nti Katonda n'ayogera nti laba mbawadde omuddo gwonna ogubala ensigo oguli ku nsi yonna na buli muti ogulimu ekibala eky'omuti ogubala ensigo eri mmwe gunaabanga mmere. Olunyiriri olwo olusoma ndolaze Katonda yasalawo okujjanjaba ng'ayita mu mmere. Tera okuwulira programu eriko omuntu ogamba nti fuula emmere eddagala lyo. Ekyamazima kiri nti emmere y'eddagala. Twetaaga obujjanjabi butono nnyo singa twali tulya bulungi. Singa twali tukozesa emmere ey'ebibala n'ensigo n'emiti kiriyita vegetarian diet nekikikozesa mu bulungi bwayo nga bweteekwa okukozesebwa tuba tukendeezezza ku mikisa egy'okukwatibwa endwadde kumpi ebitundu 5 ku 100 naye ate singa tumala tubikozesa ate era ng'eddagala ate ogenda okwesanga ebintu byonna emibiri gyaffe byeyeetaaga byonna ogenda okwesanga byonna biri mu miti na mirandira. Kale nno Katonda yatuwa emiti n'atuwa emirandira n'atuwa ebikola byagyo n'atuwa ebikuta n'ebikuta nabo babitemako byonna n'agamba nti mbawadde okuba emmere. Olwekyo herbal medicine talina mutawaana kukozesebwa kubanga Katonda bwe yali atuwa bye tunaalya okusobola okutujjanjaba n'okutubeeza abalamu yasooka kutuwa miti na nsigo na bimuli na bibala na makoola era byakozesebwako ne mu Bayibuli okujjanjaba abantu. Herbal yakozesebwako Bassekabaka ekyokubiri soma essuula 2 olunyiriri olw'omusanvu agamba ati Second Kings Bassekabaka ekyokubiri essuula 2 olunyiriri olw'omusanvu agamba ati abiri olw'omusanvu agamba nti awo Isaaya n'ayogera nti muddire ekitole ky'ettiini muddire ekitole ky'ettiini ne bakiddira ne bakiteeka
ku jjute n'awona. Ezekiya kabaka Okay. yali alwadde ejjute. Isaya n'abagamba nimuleete Habbo. Okay. Mumuteeke ku jjute. Olwateekako Habbo. No. Ejjute yatika musajja n'abeera bulungi. That is Habbo medicine. I see. Tulina one reference endala wano mu Romans. I know Psalms chapter 51 verse 7. Psalms 51:7. Agamba ontukuze ne Zoobu nange naaba mulungi. Onnaaze nange naaba mutukuvu okusinga omuzira. Zoobu omumanyi? Hyssop. Hyssop. Yes. Okay. Whichever, whether hyssop or hyssop. Okay. Hyssop was used in the Old Testament. Okay. For cleansing. Emiti egyo tebagikozesanga nga bagitaddeko ku bwakulizo. Naye mu gyo munda gyabeerangamu elements ezirongoosa obulamu bw'omuntu. They were disinfectants. Bantu bakozesanga emiti egyo olw'okunaaba, okwerongoosa, okwetukuza. Bwe baginaabanga nga bwe basabuliwa ekiseera kino ne gitta obuwuka, ne gibalongoosa, ne gijjako endwadde, ne girongoosa ensusu. Kati Habbo medicine yakozesebwanga n'okulongoosa. Kati olw'okuba gyalina emirimu egifaananako bwe gityo ne bagikozesanga mu bifaananyi ebya Zabbuli n'abawandiisi nti otukuze ne Zoobu, nga kyageza okulaba nti Zoobu eno baagikozesanga okusobola okutukuza. Naye nga mu yo munda, because it is Habbo, yalimu nga elements eza purification, ailments n'ebirala okutreatinga obulumi obw'enjawulo, different ailments ezaabeeranga ku muntu. So that is Habbo. So Habbo medicine tusoma wangi nnyo mu Bayibuli ezennyiri ziri bbiri zokka eziraga nga bakozesa emiti ng'eddagala. Olwekyo twali mutawaana kulikosa. Bwakatonda Isaya yali nabbi wa Katonda eyagamba mukozese Habbo. Dawudi ayogedde ku Habbo medicine nga elements ezirimu zisobola figurative okukozesebwa ne kuwandiika okola ngeri Katonda gy'atukuza. Ate wali mu bibiri bye Katonda atulagidde timugende mukozese emiti n'ebiko byonna okubeera emmere ey'obulamu bwammwe. Kati problem ebaawa. Problem weegira be bantu okuddira emiti Katonda gye yatuwa okulya n'okunywa ne bagiteekako obuwakatirwa obw'endowooza ez'abantu. Ne bateekako mu Luzungu kye tuyita magical powers. Nti kaakati ekikoola kino kyo kyanjawulo era oba onaakikozesa olina kiwandako amalusu emirundi ena. Bw'omala okiwandako amalusu emirundi ena ate otambule ng'odda kyennyumanyuma. Kaakati ate bw'otambula ng'odda mu maaso tekikola. Kaakati ate bw'otayimirira mu masaŋŋanzira makumi gasinkana era tekikola. Kaakati ate kati kasoddira Habbo medicine n'otandika okugigattako amaanyi ag'enjawulo ag'ekyama agatali kunywa na kwesiiga oba nakukozesa kufuna bujjanjabi. Olwo ng'omaze okwonoona ensonga. Katonda tugiyita misuse. Oba omaze okukozesa obubi eddagala ery'emiti Katonda lye yatuwadde. Kati ekyo ekyavangako obuzibu n'abantu okutandika okufuna endowooza enkyamu ku Habbo medicine. Ng'abantu balowooza nti eddagala lino erya Habbo olw'okuba nti mu masabo bayinganga ne bagiragira bati ne bagiragira ne bakubayo obuntu ntulagale. Kati endowooza eyo neekwata mba nti nze bwe mba mukristaayo nga sikkiririza mu busamize sijja kukozesa ddagala lya miti kubanga abaligaba balitaddeko obuwakatirwa. Okugyako obuwakatirwa nga bwa kisawo gamba nga prescriptions. Tonywa ng'oli lubuto, bw'oba onywa obujiiko bubiri, otabula mu mazzi nga genkana bwegati obanga gabuguma n'obikkako okumala eddakiika 15. Ezo prescriptions za kisawo bujjanjaba. Naye bwe kituuka mu bukwakulizo bwa magical powers olw'enkozesa ya Habbo ebeera efudde mu kigendererwa kyo kyava agambye eri mu Bakoliso 13:1 tikale obanga munywa obanga mukole ekigambo kyonna nga mulina obujjanjabi byonna mubikole ng'ekitiibwa kya Katonda kigenda kulabika. Kati bwe tukozesa Habbo medicine ate okuggyawo ekitiibwa kya Katonda waffe omulamu bwe tusinza ne tukikwasa okusamize ne balubaale tuba tulikozesezza bubi eddagala eryo. Kiba kitegeeza nti lituukiriza bigendererwa byabwe. Yes. Kuba okumanyanga musumba ndowooza abantu babirika ebintu bingi
ne tutuuka n'okutya ebyatuweebwa Katonda bwe giri kubanze nina ne gwe mmanyi yagamba ye takozesa kyogero ku baana be ng'alowooza nti ekyogero kiri nkyalowooza kubanga olw'okuba kugatta ekisooka mulimu eddagala lingi nga era bagatta mulimu hiso kakati tuyambe era omuntu oyo okutuyambe katutegeeza abantu bonna batulaba nti eddagala ery'emiti Katonda ye yalituwa amina obujjanjabe bw'amakerenda buzze mu kiseera kyaffe abantu abamu beerabira mangu kituufu eddagala teribaddeewo ery'empeke kumala kiseera kiwanvu ye ddyo livaawo olyo n'omwana w'omuntu lubadde wano emyaka egigenda mu 6 naye eddagala ery'empeke litumira teribadde wano na myaka giwera 4 myaka 4 teribaddeewo eddagala ery'empeke precious erisinga obungi lyonna liyiriza mu 100 ebisinga obungi ate nga 1995 ne muwawulibwa semataluzi ezasooka n'endala ng'era eddagala lino obujjanjabi buno biri emirundi 3 kola bwotyo nga teriiwo kati ensi ebaddewo emyaka 15 n'omusobyo ebadde kwesa ddagala lyange olwekyo ekyogero tikina mutawa n'ekyokubiri eddagala lyonna lye tulaba erisinga obungi lye tumira lijjibwa mu miti bakamula miti oba ebitundu ebyebitonde ebirala ne bajjamu eddagala eddagala kumpi erisinga obungi lyonna lijjibwa mu miti kakati semanya olive oil wekisinde watutuulira bayo research wali wano naye akola eddagala nagakabudde simanya nsigo nuusa wano kakati okweyereza mu masaji liva mu miti butereevu ate era lyerimu lyerikola eddagala ly'ebisujja ebisinga balijja mu miti n'ebirwadde ebirala so mu bufunze twagala tutegeeze bannanga abatulaba nti emiti Mukama yagituwa tugikozese twejjanjabe obuzibu obulimu bwokka kwe kugikwata ne tugiteekako mystical powers kati ekikoola ate nekifuna amaanyi amalala nga kirina eri naye ate nga kirimu amaanyi agatuuka eno akati kasita kitufuna mystical powers tuba tuvudde mu nteekateeka Katonda gye yabangawo ey'obujjanjabi ne tudda mu ndowooza ez'ekisamize ate endowooza z'ekisamize si za Bwakatonda era tetwandiwagidde muntu yenna ali eyo kuzeesiga kubanga ziyingiza omuntu mu kusinza ebitali Katonda tubavumirira bannaffe mu abakozesa ebintu bya Katonda ne mubiteekako amaanyi amalala okulowoozesa abantu nti byanjawulo so nga mu butonde bwabyo Katonda yabikola nga dda byanjawulo kubanga ekikola ky'omululuuza kirina amaanyi agamala okulongoosa omubiri okujjanjaba mu lubuto n'ebifaananako bwebyo tewetaaga muntu nti akinywe ng'atunudde eno naye kakati bwemututeekako alinye ku kizimbe mugenda mu masanyanja mwakola ate bannaaebifaanana bwebityo mutukola bubi nnyo ne mutujja ne ku mulamwa gwa Mukama Katonda affe gwe yatuwa kubanga bannaye nze sira lwaki omuntu wama teyeerira mu luluuza lwe nga gurinzi bulungi nnyo nga bwoba era ejjobyo lino lyaluluuza lya ebibala byonna namirembe bikaawa naye bonna bonna alongo bonna bunnuubwo bonna abantu banywe balina obuntu obwo obukozesa obunywa n'omusujja tuddamu nagulaba tegukulumba tubakubiriza ate yenjaga enjaga newankubadde ate waliyo apples kyetwagambye prescription waliyo apples naye kati bwotuka ku njaga weepimire soka obuuza omusawo bwitonyezaamu amatonda amika onimu amatu abali agati yande kati batugambye tuli amakoola tukyagala kalinadda ku mayirungi naye bw'ogaaya emiti ate negikuteeka mu mbeera ate y'okusitula endwadde kubanga ate najjo bwe kiba tegikozeseddwa bulungi mulimu egyo obutwa butereevu mulimu n'egitta kakati kyova weetaaga okuba nti olina amagezi n'obumanyirivu obanga otambudde n'omuntu alina obumanyirivu mu bujjanjabi bw'emiti naddala eyo egitali mmere butereevu so twagala muntu ali emayirungi ate kati amusumba yayogedde yagambye emiti Mukama agituwadde twejjanjabe abamu bagenda kukwata ku njaga bateeke ku caayi agere ku caayi atandike okumyuka amaaso si kyetugambye
Siche tugambye ne tugamba nti ebyo nebiyinza okukozesebwa ng'eddagala n'obujjanjabi nga oli guided kubanga newankubadde nga tewali prescription zitegereka nti ebbiri emirundi esatu naye era bajjajjaffe baalina enkola yenga mu ebiri naaba ku makya ng'obudde bukyali ku makya naba eddagala lino so tukozese enkola zaffe weziri ez'obujjanjabi habbo talina mutawaana bannange naye eddagala litukozesa lyonna liva mu miti so let us admit that actually it is the best medicine nyenyiza okugamba basobola bali omunsonyi naye nabo bakimanyi eddagala erisinga obulungi eri omuntu kwe kukozesa ebibala ng'eddagala kiva nti bwebakuwa eddagala bagamba genda onywe ennyama sookolyeyo ku mmere muwenye ebibala ekitegeeza nti obujjanjabi obuyita mu bibala n'ebirala singa twali tubikozesa bulungi twanduse n'ekiseera nga twetagala ddagala lino okujjako for emergency purposes. Yes. Tuyanza musombo tukoze bulungi nnyo mukwano eddagala genda olikozese teririnamu kabi konna kasita obeera ng'olikozeseza mu kigero ne mu kiseera ekituufu kubanga era nga bagambye prescriptions wabaawo eddagala lye bagamba nti bw'oba wa alusa ate lino lisooka olireke ate kozesa lino kugamba mu mbeera efaananako bwetyo mu kwegendereza okwokuweesa Katonda ekitiibwa kubanga naawe omubiri gwe gwennyini yeekaalu ya Katonda mwatuula. So tulikozese bulungi nga tetuvumaganya Mukama Katonda waffe. Webale nnyo mukwano gaffe olw'okubuuza ekibuuzo ekyo otukoze bulungi nnyo. Katwanjule ekibuuzo ekiddako ndooza nga tetunagenda mu kuwummula. Omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo ng'agamba nti buli kintu kituusa ekiseera ne kifa. Ago mazima. Okuggyako Katonda yekka. Ago mazima. Kati n'abuuza ekibuuzo ekinene. Lwaki ye Setaani tafa? Abantu ne baba bulungi. Kituufu yiba mu bikaddi. N'abuuza nti kitegeeza nti naye alina amaanyi ag'enjawulo agamugaana okufa Katonda. Beeraawo naye nga omusajja naye alina amaanyi. Yandibadde yafa dda naye nga alina. Kubanga emyaka gye yakamalawo ng'atulugunya olulyo lw'omwana we. Yandibadde avaawo ate ye tafa. Ndowooza nti Timoseewo ekisooka 6:16. Katusooke tunyweze kufa okwo si kulwanga tukemebwa okulowooza ne Setaani tafa. Ekisooka Timoseewo ekisooka 6:16 agamba atya? 16 atugambye nti no alina obutafa yekka. Alina obutafa yekka. Atuula mu kutangaala okutasembereka. Omuntu yenna gw'atalabangako so sewali ayinza okumulaba aweebwenga ekitiibwa n'obuyinza obutaggwaawo. Amiina. Ye yekka Katonda yatafa. Ye yekka Katonda yatafa. Setaani afa. Buli kitonde kifa. Twagadde tusome olunyiri luno bwe tunaabanga tukomyewo okugaziya ekibuuzo kino eyakibuuzizza akitegeere takemebwa okulowooza ti Setaani alinamu amaanyi gonna ag'enjawulo agamuleetera okuba nti tafa. Alina obutafa yekka ye Katonda. Ebitonde ebisigadde byonna bifa biggwaawo bikoma. Toyanza musombo kyanjudde bulungi omukwano sooka obeereko tovaako tukomawo mu ddakiika ntono nnyo. There is no story, no movie, no book ever written so intriguing and fascinating as the story of the Bible. The Bible can be strange and fascinating and at times outright comical and funny. For example, we read of a story of a man called Balaam. He beat his donkey so much and the donkey spoke to him in a human voice. We read the story of a man named Jonah whom God sent out on a mission, and the guy refused right away and went off in a different direction. He was later swallowed by fish for 3 full days, leaving a million questions. Did the fish eat any more food and water, or it fasted dry for the 3 days? How did he breathe? Much of this leaves people wondering whether the Bible can be trusted. Here, on a microscope,
we take a deeper and closer look at the stories and characters of the Bible. With different guests from different parts of the world, we get fresh and new perspectives on these many parts of the Bible. Every Thursday at 8 p.m. East African Time, here on 3ABN Uganda. With me, Habasa Benjamin, your host. Makasanyu oba nnaku. Amaka kusalawooko, sanyu bw'olisalawo, nnaku bw'osalawo. Amaka gakwata ku lwamu buno n'obugenda okujja. In fact, amaka ly'eggulu ettono ery'oku nsi. Naye oyinza otya okwewala obubi n'ennaku abangi bye bayitamu? Puroguramu Amaka tulambulula ensonga ze tusanga mu maka. Oyagala essanyu mu maka go, onoonya mubeezi, oyinza otya okuza abaana b'otazaala, n'ebirala bingi mu puroguramu Amaka buli Saturday ssaawa 3 ez'ekiro ne Wednesday ssaawa 10 ez'emisana wano ku 3ABN TV Uganda. Kulikayo omulabi wange okuva mu kuwumulamu okwo n'ezo zibadde ensonga nkulu ze weetaaga okumanya n'okutegeera. Kansuubire nti olina kye weetwaliddemu. Tukomyewo mu puroguramu wetuwummulidde tubadde ku nsonga ya Setaani lwaki yeetafa. Kubanga tulaba nga amaze ebbanga ddene ku nsi kuno kasookedde atondebwa oba kasookedde asuulibwa nga ayingidde mu bujeemu. N'atandika okukola ebikolobero bingi kati owooluganda bwe yabuuzizza nti lwaki yeetafa abantu ne tufuna ku mirembe. Setaani afa tafa musomba obadde okyanjudde. Teriyo ekitonde kitafa. Alina obutafa yekka ye Katonda. Era Setaani olw'okuba nti kitonde afa era aggwaawo era akoma. Kakati abantu baagala nga babika nti leero mu baafudde Setaani naye yafiiriiko. Kati mukyambaga nti bannaye ye nga tebamubika omusajja tabanga tafa nga tetukimanyi ate omaze okukiddamu nti Setaani afa. Kati ekibuuzo tekikyali kwafa oba tafa kiri kwafa ddi. Kati ekibuuzo ekisinga obukulu obutafaananako naffe ebitonde eby'oku nsi ebirina obulamu obukomezebwa embeera y'ekibi. Setaani takomezebwa kibi, ye mutandisi waakyo. Ebintu ebyo byanjawulo. Setaani takomezebwa kibi, ye mutandisi waakyo. Takomezebwa biva mu kibi kyekigambo ekituufu. Kubanga kyekibi kijja mumukomya ajja kuzikirira nakyo. Naye takomezebwa biva mu kibi. Kati ffe abali ku nsi ffe tukomezebwa ebiva mu kibi. Embeera y'ekibi kwe kufa. Katonda kyava yagamba Adamu nti olunaku lw'oligulyako tolirema kufa. Nesooka osome ku lunyiriro. Genda mu lubereberye Essuula emu nsoma yakusatu. Osoma olunyiriro 19 n'olwe18. Essuula ey'okusatu 19. Soma awo. Agamba bw'ati nti
muntu yo ezomu maaso go mwolijjange emmere okutuusa lw'olidda mu ttaka kubanga omumwe mwewagibwa kubanga oli nfuufu gwe mwolidda onookolanga nnyo n'otuuyana okufuna emmere gy'olya okutuusa lw'olidda mu ttaka mwe wagibwa kubanga gw'oli nfuufu era mu nfuufu mw'olidda. Oza nga totegedde ensonga eyo. Ebigambo bino byayogerwa erirulyo lwa muntu so si erirulyo lw'abamalayika. Abantu kati ffe tudda mu nfuufu kubanga mwe twava. Setaani teyava mu nfuufu. Kakati omuba Setaani teyava mu nfuufu ye tebamubika ku leediyo kyawulugane Setaani akabwejungira omulyolyomi asula egindi yafudde n'okuziika kwanaku z'omwezi bwezi. Setaani teyava mu nfuufu. Kati omuntu yenna alinda okubika special death announcement ng'erimu Lucifer alindidde wakyamu gwalinda teyava mu nfuufu olwekyo taddeeyo. Ayina gy'alina era nga batugenda okulaba naye ng'ekyamazima kiri nti Setaani tebagenda kumubikako gy'afudde kubanga ye teyava mu nfuufu. Olw'okuba teyava mu nfuufu era tadda mu nfuufu so waliwo enjawulo nnene wakati wa materials ezikola ffe ne materials ezakola Setaani. Kati ffe abantu abava mu nfuufu era ffe tufa ne tuddayo. Setaani talifa ne bamuziika kubanga ne mu nfuufu si mwe yava. Toyinza kumuziika kubanga era mu nfuufu takola ki tavangamu. Kale ekibuuzo kibuuzulye kati alifa ddi twagala tukiddemu. Kati kino kikulu nnyo. Obadde okimanyi nti Setaani akyakuumibwa kukuumibwa naye akaseera kaako okuzikiira kali bombi. Era akimanyi. Ku bikulu bya 12. Ebbanga ttono lyalina. Bwekiri. Bayibuli etugamba awuluguma ng'empologoma. Enonya gweneerya. Kubanga amanyi akaseera ke kakoze kati. Ku bikulu bya 12 twagala tukuliza abatulaba. Balina kweraliikirira kutandika gayine bano omusajja yagenda nti. 12 agambye nti kale musanyuke eggulu n'abatuulamu zisanze ensi n'ennyanja kubanga omulyolyomi asejje ng'alina obusungu bungi ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Katwagala tutegeeza abatulaba Setaani gwe mwesunga okufa gwe mwagala afe ali kumpi nnyo. Era ekimu ku kimukozesa nnyo kubanga ekiseera kye eky'okufa kikoze eki kiri kumpi. Kati lwaki akola nnyo kubanga tayagala kufa yekka. Eri musawo mu kusinza kwaffe okw'obuwangwa sangalaga nze ndigenda n'olwebeeya olwebeeya nze ndigenda n'olwebeeya olw'abantu sizagenda yekka agenda namwebeeya olwebeeya olumanyi abanolayirivu bonna ayola buyozi lweweebuya twala tugende. Kati Setaani tayagala kufa yekka naye ng'akimanyi nti akaseera kasigaddeyo kaki katono kakyava akola butaweera ffenna tubeere ekitundu ku muliro. Okimanyi nti Setaani yategekeddwa muliro waliwo gye babaterese nga balinda kiseera kya musango baffe Peetero ekisooka ekyokubiri 2:4 agamba ati Peetero ekyokubiri 2:4 Peetero ekyokubiri 2:4 kakati Setaani tagendako nansolo yadde naki ate ensolo azaagaza ensolo teziruma Katonda Yesu yafunamu ekimufa yaluma Katonda. Peetero ekyokubiri 2:4 agamba Peetero ekyokubiri 2:4 agambye nti ayogera nti mutegedde. Peetero ekyokubiri essuula 2 olw'olwokuna 2:4 agambye nti olwokuna agambye nti kuba obanga Katonda teyasonyiwa bamalayika bwe baasiyona naye n'abasuula mu lukonko n'abawaayo eri obunnya obw'ekizikiza okubakuumira omusango. Setaani ne bamalayika be betugamba nti tebafa kirabika balemeddewo
basuulibwa mu bunnya babakuumye bukuumi okukuumirwa omusango balinda kiseera kyakusalirwa ekituufu ontegedde oba wano mu Uganda ekyo baba ku limandi limandi nga balinda nsala simanyi bakiyita mu lulimi lw'amakomera naye waliwo gye baba gaba Katonda akuumye bukuumi kiseera kituufu kutuuka Setaani babaleka basalirwa omusango kati abantu abaleeyo abeeraliikirira naye afa ddi iteyo omusajja lwaki tafa Katonda alinze bulinzi kiseera era ekiseera ekituufu bwe kinaatuuka agenda kumusalira omusango bw'anaamusalira omusango amuzikirize bw'ati Matayo 25 lwana mu olumu 25 kugamba ffe tufa byaffe Matayo 25 lwana mu olumu agamba bwati 25 agambye Mukama we n'amugamba nti weebale oli muddu mulungi mwesigwa wali mwesigwa mu bitono ndikusingira ebirungi ebingi yingira mu ssanyu lya Mukama osoma lwana mu olumu Anamulumu agamba bwati Anamulumu otyo awali bagamba n'abo abali ku mukono gwe ogwa kono nti muveewo mmwe mwendi mwe abaakolimirwa mugende mu muliro ogutaggwaawo ogwateekerwateekerwa Sitaani ne bamalayika be owulidde obadde okimanyi nti omuliro ogenda gw'okyaboonoonyi tegwateekerwateekerwa boonoonyi gobadde okimanyi nti Katonda omuliro ateekateeka gwakuzikiriza Sitaani ne bamalayika be abasigadde bagenda kubeera victimized kitegedde kubanga ffe yatugamba n'okufa temulimulyako bwe muligulyako okwaffe kufa okwa Sitaani muliro kwokya kakati omuliro guli ogwokya bambi abaana b'abantu tugenda kuguyingiramu buyingizi bakuyita kugwesonseka tugenda kugwesonsekamu nga si gwaffe nakunyumiza kamunye zino enda bwe twamala kukuula kasooli netugenda tematema ebisoolisooli ebyo twabikumangako obulyo olwo twakuŋŋaanyanga nga lumaze okukala lukumako omuliro kati gwatandikanga okuteta kati bukamujje buno obwabeeranga mu biswa bwe bwawuliranga okuteta ekikka ne bufulumayo bwe kafulumanga kayirira kikolo tekavanga nga kasiriiro kanaffe tufaanana omuliro Katonda yaguteekerateekera Setaani n'abamalayika be bonna abagenda okugabana ku muliro gw'ekiseera eky'enkomeero bajja kuba basazewo busazi okuguyingira naye tegubangako gwabwe obujeemu bwabwe bugenda kugubayingiza nga beesaliddewo naye tegubangako gwabwe olwekyo Setaani ne bamalayika be bateekeddwa omuliro Katonda yawulira nga ayagala okubalabako nga bafa ayimire ku ludda lwa Katonda ku lunaku olw'enkomeero agenda kulaba Setaani nga bamubika for the very first time bagenda kubika Setaani ne bamalayika be nga bali mu muliro ogwo oguzikiriza ogw'emirembe n'emirembe era omuliro ogwo gwakubaawo ddi kakibuzo twagala okusembayo okuddamu omuliro ogwo gugenda kubeerawo Yesu Kristo bw'alibangakka n'ekibuga Yerusaalemi okukituuza ku nsi ekijja webale ekibuga Yerusaalemi ekijja bwe kinaaba kikka okutuula ku nsi abatukuvu be babeere kuno emirembe n'emirembe ensi ng'erongoosebwa Bayibuli egamba ensi egenda kulongoosebwa na muliro erina kubanga yatugamba kino alina okugyawo enkadde atekewo empya kwetera akugambye ensi eyenda yalongoosebwa n'amazzi eno na muliro it's going to be purified by fire mazzi ddi musomba katugireyo kubanga ebyali mu kiseera kya Nuuwa mu kiseera kya Nuuwa ekyamataba kale ensi yagirongoosa n'amazzi n'alekawo batuukire kati ku nkomerero agenda kukozesa amazzi olwo agenda kuwoza na muliro ogenda okutasana bamalayika be kati soma ku bikkulirwa 2 tumalirize n'oyo ku bikkulirwa 2 olunyiriri lwakumeka tusomerwa 9 paka ku 10 kubikkulirwa 2 ugenda kumwocha 9 ogwo gwamuteekerwateekerwa otyo 9 agamba bwati ne balinnya
ku bugazi bw'ensi ne balinnya ku bugazi bw'ensi ne bazingiza olusiisira olw'abatukuvu ne bazingiza olusiisira olw'abatukuvu n'ekibuga ekyagalwa otyo omuliro ne gukka ne gukola gutya gubookya olw'ekkumi otyo n'omulyolyomi eyabalimbanga n'asuulibwa mu nnyanja ey'omuliro n'ekibiriiti era omuli ensolo ne nabbi ow'obulimba era n'abonyaabonyezebwanga emisana n'ekiro emirembe n'emirembe. Ekigambo kino emirembe n'emirembe ekigambo kino ne Yesu kyayogedde kumanyiri zombi ze tusomye zirimu ekigambo ekifaanana. Wali Yesu agambye ogutazikira, wano Yokaana agambye emirembe n'emirembe. Kitegeeza nti omuliro ogugenda okwokya Setaani ne bamalayika be ebiguvaamu bya mirembe na mirembe. Mu bufunze ebigenda okuva mu muliro ogwo kigenda kufaanananga nti gukyayaka. Si bya muliro kubeera bbanga lyonna. Obweyogera kubeera bbanga lyonna. Wabula bye gugenda okukola bigenda kuba bya mirembe na mirembe nti gulinga ogukyayaka. Taddamu kulabako yadde akasininya akatono newankubadde trace. You not even find a trace nti wano wali bawaddewo ekintu ekyexistinga. Mu bufunze omuliro guli ebigenda okuvaamu ebyokusiriiza Setaani ne bamalayika be n'aboonoonyi bonna bigenda kuba bbanga lyonna from everlasting to everlasting. The results of that fire will be everlasting to everlasting. Kyagezaako okugamba kabalemu okuba omuntu agamba nti omuliro ogutazikira katogera bwokyakagalo maamanya bofa mbw ate basooke bookyeko kano kokka kano kumala myaka ng'ebikumi 200 oliawo bookya kano ate tekasiriira nno kubanga bw'osirira awo Katonda aba asiiziza okubeera Katonda ow'ekisa. Kakati banne Katonda aba takyali Katonda wakisa. Oyo Katonda aba muzibu kubanga engeri gy'osanyukira mu kubonaabona kw'abalala olaba gwasaasira omubbi nga bamwokya newankubadde nga yabbye naye n'okwatibwa ekisa ate ng'agenda kusiriira ggwewo. Kakati bannange ye ekibuuzo ekirala olaba omuliro guno gwokka bwe tukuma gwokya omubbi naggwawo kati ate ogwa Katonda guyinza kutya okwokya omuntu nga tasiriira n'abeerawo olimba. Ekyamazima kiri kimu ebintu bino ebigambo bino bibakozesa biraga nti ebigenda okuva mu muliro guno bigenda kuba bya mirembe na mirembe. Ekitegeeza nti Setaani olunaku lwalyokebwa ne bamalayika be n'ensolo ne nabbi w'obulimba n'ababi bonna yegenda okubeera enkomerero ye. Bagenda mubika once for all. Tebagenda kubika Setaani ati baddemu bamubike. Bagenda kumubika omulundi gumu yegenda okubeera enkomerero ya buli kintu kyekyemirembe n'emirembe. Kati tusaba tuliddamu okumuwuula yadde n'omulowooza newankubadde okufumiitiriza ku kibi omuntu oba ali muwona n'ekirowoozo nti ekibi kyali kibaddewo kigenda kuba nga kisiimuuse nga tokyayinza nakugamba nti ensi yali yabaddeko ekibi okumanya buli omuyo ogulongoosa olwo ensi erya ogeetuule ku nsi etukuziddwa n'omuliro. Olwo Setaani tasiwakuddamu kulabikako nate newankubadde ekibi newankubadde okufa emirembe n'emiki. Ne bino bye tuulasimanyanga mizimu mizimu misambwa ebyo Setaani abagwa naye basuulibwa naye abakola departments ez'enjawulo basemalayika ebagwa naye kati abamu ne baleka okusinziira ku butemanyi Setaani akola okusinziira ku ntegeerayo okusinziira mu kifo mwoli okusinziira ku ndaba y'ebintu. Bw'alaba omuyivu oyo amusindikira bamalayika bakola mu bayivu. Bw'alaba omunaddiini oyo amusindika mu department ekola mu bannaddiini. Bw'alaba omusomi ennyo wa Bayibuli amusindikira mu department ekola mu Bayibuli.
bwalaba obuwangwa ennyo abatannaba bwongo kunaazibwako nnyo abo nga basindikira dipatimenti ez'abantu abatannaba kuvaayo primitivity manyi waliwo dipatimenti ezitakola mu nkulaakulana akatusobola kuserera Kampala bakuteera musezi naye toyinza kusanga musezi kugundi kulowooza abasezi balagawo batugamba nti kyagwe wajjudde abasezi okyabalaba emikono kati setaani nalipaalimentise buli omu amukwatira mu bwongo bwe ate olwo bakwatira mu busezi naye bamala okusitukamuko omutegeera naye kati obusezi tebukyabasobola abakwatire walala bamala okusituka muko kati n'abazungu nabo ayina gyeyabaliira kati abakola ebintu ebyo byonna okukuumira ensi mu busibe bwa setaani bamalayika byasuulibwa nabo omusonga okyogedde kubanga era sitaani atusiba okusinziira ku nzikiri nga bwokyogedde byakulanga wooli okusinziira mu bwokkiriza era bwolaba bwokkiriza nnyo mu by'amasaani bikukolera kubanga that is your belief naye obwongo bunakola buligaana tebiddamu kukola kaleka bwakutwala walala ndoza ne Yesu kyeyava agamba nti okukkiriza kwo kukuwonyeza depending on how you believe and trust your God he works for you era ne bwoba okkiriza mu sitaani naye akukolera ebyo kubanga alina okukukuumirayo ate okukola ebyamagero gyali si kipya ne bayibuli ekyogera nnyo nti ebyamagero byagenda okukulembeza mu agenda ye ey'okulimba ensi yonna okuzikirira agenda kukozesa byamagero na bubonero so mu bufunze tugamba bwe tuti eri abo abeeraliikirivu nti setaani oba taafe bo tumaze okubaanukula ekisooka tubagambye setaani afa ekyokubiri tubagambye tafanga bwe tufa kubanga ye teyava mu nfuufu enfuufu ffe tuddayo ffe abantu setaani yetadda mu nfuufu kubanga si mwe yaggyibwa ekyokusatu tukirabye nti setaani akaseera kasigadde nga katono balemena kutya ebbanga si ddene setaani ne bamalayika be bonna bagenda kukoma batya mu muliro omuliro gwa ddi Yesu Kristo ng'akomyewo kaka tusaba abantu bakubirize bugumiikirize setaani is like a headless chicken twalina tusaleko katukyali bato tusobola tugimanyi ebyo yayonna tugimanyi ekyalinamu etusooka tugita edduka yekweka tumwana ojjuka yatulijjayo kati nenjukwata bweti tulaga akwata akantu omugwa wati tizineeta neyo kefubutukemisinekanayamutwe naye bwegisanga edduka nga terina mutwe olowooza namunyo olowooza negera kumbi egenda kukoma wali kati sitaani wali wafaanana ku musaayi Gologoosa Yesu yamutemako omutwe pa negugwa wali kati bino ebisigadde bayita kicks of a dying horse omutwe bagugjeeko naye nekyakanyuga tteke era negikwasaako oyinza naawe okufa nekyo tekitegeeza nti namu kati ne setaani bannange bwali zino z'owulira nsambagere za nfalaasi eri mu kufa naye sikugamba nti akyalina obulamu erumboko edduka etalina mutwe sikugamba nti erina gyeraga essaawa yonna setaani azikirizibwa n'abamalayika be tukubiriza abantu baleme kumwesiga tukubiriza abantu baleme kulimbibwalimbibwa setaani tukubiriza abantu baleme mufuula kitundu kubo kubanga omuliro ogwateekebwateekebwa setaani n'abamalayika be si gwaffe naye Yesu agambye nti abo abajeemu agenda bagamba mugende mu muliro yadde si gwammwe naye mugende mubonaabonereeyo kubanga ekyo mwasalawo anti munnaye bw'aliba ataalongoosa obujeemu tebujja kusigala kati obujeemu obutudde mu ggwe ye Katonda bw'ayokya tayokya ggwe kituufu gwe tanakyakuyita naye ggwe alemedde mu bujeemu abwesibyeko gw'ogenda okufiira mu bujeemu musota guli mu nsuwa ne bw'ogiwunzika teguvaamu ne bw'ogyetolooza teguvaamu ne bw'ogikoonako teguvaamu engeri yokka kugikuba kugyasa n'omusota oguttiremu buli wetusenze ekibi mu bulamu bwaffe gufaananga musota guli mu nsuwa Katonda bw'anaaba azikiriza ekibi naawe bonna abakisembeza agenda bazikiririzaamu newankubadde nga teyandikyetaaze yandyagadde kyakizikirize bo basigale nga balamu wabalenye musemba mukwano gwange gwe lwaki wandyagadde obeera ensuwa etereko omusota kirowoozeeko lwaki wandibadde obeera ensuwa etereko omusota kubanga bwe banaaba baagala okutta omusota balina okwasa ensuwa bwe kiri atugambye teguvaamu kakati gwe lwaki weefuula ensuwa weefuula ndiwulira
nti ndivaamu luli gwe n'obeera mu ebyo nti kale mbitegedde naye era kugamba gwe olikoma ddi akaseera ke kano mukwano gwaffe nze nandyagadde weefiire bibyo kubanga Musumba atugambye nti ffe kwaffe kwe kufa kubanga twava mu nfuufu era okwo si kwa lubeerera weefiire bibyo kubanga ebyo byebyava mu kibi byebibala by'ekibi ebyatuleetera okubeera nti olwokuba twava mu nfuufu ate tulina okuddayo kakati nandyagadde gwobeere ofiire mu Mukama waffe obeere enfuufu entukuvu kwegamba ofe ng'olina essuubi ery'okuddamu ate okubeerawo obeere omulambo ogulina omukisa naye sitaani tumulekere omuliro gwe kwegamba bo bafiire byabwe kubanga era biri byabwe n'ebyaffe kati gwe mukwano beera n'ebibyo bikumale ate obeere omufu omutukuvu okubanga wakkiriza Mukama waffe then tulyoke tufune essuubi ery'okuyingira mu nsi entukuvu ng'eno enkadde ejjiddwawo ng'enkadde esaanyiziddwawo tulyoke tufune omukisa ogw'okuddamu okubeera abalamu kubanga obwe bulamu obutaggwawo bwe yatusuubiza nti bwaffe buli akkiriza kakati nkwegayidde mukwano gwange kosa bayibuli egamba ki puroguramu eno ekuzibula amaaso otunule olabe onyweze okukkiriza ku Mukama waffe onyweze essuubi lyo mu buwanguzi Kristo bwe yatuwangulira edda olimu okufiira awamu n'abajeemu lwaki wandyagadde okufiira awamu n'abajeemu ddala ng'olina Katonda eyakwagala akoze byonna eyeemalayo ne yeewaayo ye kennyini he emptied himself yeewaayo lwakuba ggwe lwaki naawe teweewaayo you empty yourself of that sin osobole okutuuzibwamu obutukuvu bwa Katonda kibuuzo nkikulekedde birowoozeeko naye Mukama akuwa omukisa okola okusalawo okutuufu Musumba tweyanza nnyo otunnyonnyodde bulungi ensonga ezo ez'okubeera nti tuli mu nsi tuli mu butonde ate obutonde butuliisa bwe butujjanjaba bwe butubeezaawo olya emmere eyo ng'omanyi nti n'emmere gy'olya yeekubeezaawo yeekujjanjaba so girye mu butuufu bwayo newankubadde nga twalumbibwa era sitaani yatulumba n'atuleetera zi OMGs bazita genetically modified GMD kakati ezo Mukama atusaasire tusengejje mututandika n'okwerimira ku mmere yo ebibala awaka bibeerewo nakati n'emiti egy'obujjanjabi bibeerewo kubanga mu ddagala n'emiti egy'obujjanjabi olujja lwo lwandibaddemu okwo ku mululuuza lwandibaddemu okwo ku mujaja n'ekisubi kwegamba ebintu ebyangu bunaalungu bwandibaddemu kamubiri kwegamba n'obeera ng'osobola okubiryako nga doodo nga ekiwankulata nga kiryawo olujjanjaba omubiri gubeere nga mulamu kale tweyanziza nnyo tweyanzega ekiseera ky'otuwadde omulabi waffe Mukama akutuweera omukisa ng'olowooza ku nsonga ezo naye teekateeka nnyo emmeeme eyo olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo Musumba webale nnyo webale ddala ssebo otukoze bulungi tusiibulira omulabi waffe abatulaba mwenna mwebale okutugoberera olwaleero mwebale okuyiga naffe tubakubiriza ne Sande ejja mubeereko ku 3ABN TV obudde bwe bumu tusobole okubeera nga tuyigira wamu gwalina ekibuuzo kyofunye mu bye twogedde oba kyolina nga kikwatagana ku byawandiikibwa kkiriza okozesa ennamba z'essimu eziri wansi awo weereza ekibuuzo kyo mu text message oba ku WhatsApp on the same numbers ekibuuzo kijja kuba kisobola okufunibwa tubeere nga tukiddamu gwalina ekyo nga tekinnaba kuddibwa mbeera mugumiikiriza kubanga ne bano betuzzeemu baagumiikiriza okumala ebbanga naye tumanyi nti buli kibuuzo ne bwe kitaba kikyo ate oyigamu tomanya oyinza okuba nga kyobadde ogenda n'okuddaku okubuuza ate ne bakikubuuliza so tubeebaza tusaba Mukama abawa omukisa mubeere bulungi batumirako mwenna abaliwo programu eno Mukama abankuumire era mubeere bulungi. Amiina. Musumba abyogedde n'ebyange byonna abyogedde naye mukimanye nti tubaagala nnyo mikwano gyaffe mwebale nnyo okutulaba ku 3ABN Telefina ate era bw'oba otegedde tulagamba programu eno eddibwamu ku buli Wednesday ssaawa 9 ogw'emisana bw'oba otumiisinze obanga watusanze twatandise dda osobola okuddayo n'otulaba ku ssaawa 9 kale Mukama batukuumire tusisinkane nate era ku programu eddako mubeere bulungi.
brightly beams our Father's mercy from His light, thou save them all. But to us He gives the keeping of the lights along the shore. Let the Lord lights be burning, send us in across the waves. Some put faith in struggling human. You may rescue, you may save. Dark the night of sin not told, love the billows roll. Eager eyes are watching, longing for the lights along the shore. Let the Lord lights be burning, send us in across the waves. Some put faith in struggling human. You may rescue, you may save. Dream your feet, but love my brother. Some will say the tempest tossed, trying now to make me above. In the darkness may be known. Let the Lord lights be burning, send us in across the waves. Some put faith in struggling human. You may rescue, you may save. Some put faith in struggling human. You may rescue, you may save.